maaso tunule waggulu kununulibwa kwaffe ffenna kusembedde. Program Manya ebiro teweetaaga kugisubwa. Tuula tuyige. Tuula tuyige. Omulonji omwagalwa gwampuliriza n'awantunuulidde. Twala omukisa guno okulamusaako nnyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama waffe yeebazibwe. Yeebale atukuumye n'okutuusa essaawa ya kaakano nga tukyasobola okuwuliziganyaako. Nga kye neebaliza Mukama Katonda, wano bwe bulamu bwakyatuwadde. Kino abuwendo nno okuba ng'okyali mulamu. Olw'ensonga ntukyasobola okumaliriza ebyokola by'oteesiteese, saate era gwe mukisa gw'olina okutegereramu ekyo Katonda kyakwagaza. N'ekyobugagga ekirala Mukama kyatuwadde y'empuliziganya. Olwaleero ebigambo nga bino wali osobola kubisingana ku kituuti wokka ng'ogenzeeko mu kkanisa. Naye olwaleero neebaza Mukama Katonda nti bisobola okukusanga awo w'oli, okuyita ku TV yo, okuyita ku mukutu ogw'essimu yo, gwonna gw'oba okozesezza. So ng'ate ne mu kitabo okyasobola okubifuna. Kino kya muwendo, kitwala okubeera eky'omuwendo, okubanga emmere gy'ogenda okulya ng'ambe ey'omwoyo esobola okukusinkana awo w'oli. Tuyiseeko mu biseera bya COVID, ndowooza mmwe abakiyiseemu ekiseera ekyo mutegedde naddala nga wettanira okumanya n'okutegeera nti kyowali tosobola kufuna nga togenze mu kkanisa lwayo wakifunira awaka. Radio ng'ekikutuusaako, TV ng'ekikutuusaako, so nga n'essimu yo yennyini osobola okufunirako obubaka. Olwaliwo mpeza abantu abawera akakaaga bensobola okugabana nabo obubaka. Ekyo nkyebaliza Mukama Katonda, kkanisa awa gy'otuuza abantu bakakaaga ne bakuwa obudde bwabwe. Y'ensonga lwaki neebaza Mukama Katonda olw'empeereza nga zino eza TV, obubaka nga bukusanga awo mu makaago n'abaana bo ne mukyala we. Era kyenva mbasaba mweyongere okubuwuliriza, mweyongere okubulaba, ate bugabaneko n'abalala, tegeeza ne munno, mutegeezi ku mukutu nga guno ogwa 3ABN osobola okufunirako obubaka. Bw'obanga tunaakufuna gye tuyita free to air decoder, sala gonna okulaba ng'ogifuna, kubanga kyogenda okuganyulwamu kino nnyo. Tegeeza ne munnaagigule, mukubirize nga bwe wamukubiriza n'agula essimu. Nze bwe nali nkyali mabegako eyo emyaka ndowooza 2018 nga sinaagenda kufuna smartphone, nalina kano mukalakaasa kano akatono nga newaasira nako nga nkaagala nnyo. Naye mutaani wange nanga nti muzeeyo ojja kusigala emabega mu analogo. Naye naawe oyinza okusigalira awo mpola mpola ng'asaaga. Sala gonna osobola okuba nga ofuna TV naddala decoder neya free to air. Ejja kubanga ekuweereza obubaka okuyita ku mukutu guno ogwa 3ABN, obubaka ensi bwe yeetaaga. So ng'ate ne bw'onoobanga ogenze ku YouTube nja kuba nga nkuweereza link esobola okutuusaayo ate era ofuna obubaka obusingawo. Mukama nsaba akuwa omukisa. Nze ayogera naawe eddoboozi n'ekifaananyi bya Richard Kasumba, omuweereza w'enjiri ya Kristo okubona ensi yonna nga nsinzira mu Restack Foundation Ministries. Nze nkuwanirizaako n'okukulamusaako mu linnya egganzi erya Yesu Kristo. Mukama akumpeera omukisa nga wegatamu nange, tuweeyo okusaba. Katonda affe kitaffe ow'omu ggulu tweyanzige. Weebale gw'ataddewo amagezi gano agayinza okutuusaako obubaka buno. Nkwebaza olw'obulamu bw'ompadde, nkwebaza olw'obulamu bw'omusajja oyo n'omukazi oyo bw'okyamulekedde awulire ebigambo nga bino, byongere essuubi n'okumuteekateeka olw'obwakabaka bwo. Otubeere ne kaakano nga tugenda okuyiga, otuŋŋamye okutegeera amazima, n'amazima gatufuula ab'eddembe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tuli mu bunnabbi. Obunnabbi giyita ettabaaza etumulisiza, etulaga wa gye tuvudde, gye tutuuse ne gye tulaga. Obunnabbi kitundu ku njiri, enjiri erokola, enjiri ey'obwakabaka, enjiri ey'emirembe n'emirembe. Bw'osubwa package eno oba osubiddwa njiri, oba osubiddwa bulokozi. Bw'oba oyagala kukoma ku nsi kuno, ng'oyagala kulya bibyo ofe weebake osaanewo, please bino tobifaako. Naye obanga olinamu essuubi, wandyagadde okubeera mu abo abanaasukka entaana batuuke mu bwakabaka obw'omu ggulu, please take this package to be part of you, to be serious. Mukama akumpeera omukisa. Yali nange mu kyokuyiga ekiwedde twafundikira mu
Danyeri essula ey'omusanvu nga tumaze okusoosotola ekirooto kya Danyeri, nga tumaze okulaba ensolo ennya zitwalaba nga ensolo zino zitegeeza bwakabaka, nga n'ensolo zino twaziraba nga zitegeeza bwakabaka bwa Babuloni, Bumedi ne Buperusi, gattako Buyonaani, ne tufundikira n'ensolo ey'entiisa eyamanyibwa nga obwakabaka bwa Ruumi. Nabalekera ekyokukola kitwandise assignment oba homework, musome okuva ku lunyiriri olw'19 n'okuwunzika ku lwa 28. Ennyiriri ezo mumuli ekyokuyiga ky'olunaku lwaleero n'ekinaddako tugenda kuba nga tusimbula mu nnyiriri ezo. Bayibuli eyange gye nsoma egamba Danyeri essula y'omusanvu olunyiriri olw'19 ati nendyoka njagala, ani ono ayagala ye Danyeri, nendyoka njagala okumanya amazima g'ensolo ey'okuna. Why this one in particular? Lwaki ayagala nnyo amazima agagikwatako? Etaafaanana ng'ezo zonna, yali tezifaana ziri. Ey'entiisa ennene, amannyo gaayo ga kyuma, n'enjala zaayo za kikomo, eyalya n'emenyamenya n'esambirira ebyasigalawo n'ebigere byayo. N'amayembe gaayo 10 agaali ku mutwe, bino byonna ayagala kubimanya. N'eddala eryamera 3 ne gagwa mu maaso gaalyo, ly'ejjembe eryo eryalina amaaso, n'akamwa akaayogera ebikulu. Ejjembe lyamera ku nsolo eno, naye we lyamera lyasimbulawo 3. Ejjembe lino bw'olitegereza lirina akamwa akoogera ebikulu, lirina n'amaki n'amaaso, era lyayogera n'ebikulu. Tujja kubiraba ebikulu ebyo. Obukano bwalyo ly'engeri gye liprotudinzeemu, engeri gye livuddeyo, bwasinga gannaago obugumu. Nentunula ejjembe eryo ne lirwana n'abatukuvu. Mu bukano bwalwo n'okuba nga lirina amaaso n'akamwa akoogera, ly'amaanyi ekyenkanidde awo, ne lirwana n'abaki? N'abatukuvu, ne libasinga. Bwe lirwana n'abatukuvu kitegeeza luno lutalo nno. Lino ejjembe bwe lisituse, terisituse mu byakusaaga, lizze kulwanira ddala lutalo lw'amaanyi sinzigu. Naye olwali lwebbe lugamba nti okutuusa omukadde eyakamala ennaku ennyingi lwe yajja, omusango ne gusalirwa abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo. Ebiro ne bituuka, abatukuvu ne balya obwakabaka. Awo sooka okubiwa amiina. N'ayogera bw'ati nti ensolo ey'okuna, kati atandise okumunyola, ensolo ey'okuna eriba bwakabaka obwokuna mu nsi. Awo njagadde kaakati nsimbulire ti ensolo ey'okuna bugenda kubeera bwakabaka obw'okumeka? Obwokuna mu nsi, obutalifaana ng'obwakabaka bwonna, era obulirya ensi zonna, ensi zo akanootinge, era obulizisambirira, era obulizimenyaamenya. Ensolo eno ey'okuna namaze dde okwanjulira ng'etegeeza bwakabaka bwa Ruumi. Gyongereko n'akagambo akagamba nti pagan Rome. This was an empire. Buno bwali bwakabaka obwawamba ne bubuna kyenkana ensi yonna. Maye otwogera ensi yonna oyinza obutakitegeera, naye ebitundu kati ebyali awo waggulu awo mu Europe, Asia nabiki n'okuyingirako eno mu Africa, kyenkana baalinga balabanga ensi yonna kati eweddeyo. Naye finally and consequently amaanyi gaayo ag'ensolo eno booga obwakabaka buno ne influence yaabwo yasaanikira ensi. Njagala kukakasa nti olw'omusingi gw'obukaafiiri obwakabaka bwa Ruumi ku bwazimbibwa, olwaleero n'ebibala byabwo wangi tukyabigabanako. Gwe tambuliramu nange by'okuyiga, saagala omisinge mu siri n'emu. Ojja kutegeera mu maaso eyo nga tutuuse mu kitabo ate ekyakubikkulirwa, otegeera amaanyi g'ensolo eno. Emyaka 600 plus gye yamala ng'amba obwakabaka bwa Ruumi kyali kinene nnyo.
yakola kinene nnyo. Pagan Rome bwe bwa bukafiri kankutegeezi bwagenda wala nnyo. Kaakati bagambye nti erina amayembe ameka? Amayembe 10. Amayembe nga gasimbye ku nsolo osuubira kubanga galina influence kyenkana tewerabira. N'amayembe gano tugenda galaba nga nago gategeeza bufuzi, buyinza, bwakabaka, bukulembeze. Era mu kunyola kwangu nnyo nagambye nti Ruumi eno gwataali nange kaakati kitegeere. Ruumi eno yatuuka ekiseera negenda ng'enafuwa. Era mu kunafuwa kwayo neekutukakutukamu obwakabaka 10. Bwe bugere 10 bwe twalaba mu Danyeri essula ey'okubiri. Era ge mayembe 10 ge tulaba kaakano mu Danyeri essula ey'omusanvu. Ndowooza ekyo kitegedde. Era obwakabaka buno obwakutukakutukamu oba obwazimbibwawo mwalimu obwakabaka obuwerera ddala. Mwalimu be bayitanga ba Agro-Sanctions, mwalimu ba Franks mu bwavo Obufalansa, Aramania, Lombards, Ostrogoth, Heruli, Burgundians, Scythia, Visigoth ne Vandals. Obwakabaka obwo kaakano tojja kubusangayo. Era amannya ago tegakyakozesebwa. Kati mweyubuliramu ensi olwaleero oba nations ojja okwogerako gamba nga Bungereza yennyini, United Kingdom, oba gy'onoyita Britain, oba England nga bw'oyinza okukyagala. Mujja okusanga Bugirimaani oba giyite German, France, Spain, Portugal n'ensi endala z'omanyi eziri waggulu awo mu Europe. Ezo kaakano ze zaava mu bwakabaka buno. Nakutegeeza ne nkugamba nti ensi zino olwaleero tentacles zaazo oba gye zaagenda ziwamba twafuuka matwale ga nsi ezo. Bungereza olwaleero yali efuga wano mu Uganda wadde twafuna independence naye independence ya biwandiiko. Naye olwaleero njagala kutegeeza nti ensi ezo zikyalina influence y'amaanyi. Ensonga lwaki olwaleero Commonwealth si olukiiko olugatta amawanga gonna agaali abatwale ga Bungereza ekyalina omulimu gwayo era gwekola ku mawanga gaayo, yazaala abaana. Era ekyalina obuwagizi bwesobola okugiwa, kyasobola okugiwagira mu ngeri efaana bwe tukugamba influence y'amawanga gano ekyaliwo n'olwaleero. N'ekyo bino bya independence biri just political. Naye nga bwe tudda mu reality we are still under their influence. Tukyali matwale gaabwe. Era ekyo teweebuzaabuza, tebakulimba. Naye Bayibuli egambye nti waawamatukayo ejjembe eryamera obukanu bwalyo bwasukkuluma ku mayembe gali 10. Era okumanya nga lyali ly'amaanyi lyasimulawo, it uprooted amayembe 3 ne ligakuba ettale lyo lifune bwe lituula tosaaga. Era mubaka buno bwe ngenda okugabana naawe emphasis oba point yange, focus yange oba essira ngenda kuliteeka ku jjembe lino. Nagadde nkuweyo ku kifaananyi kino ndowooza tandika ku building ekyenjigirizaako kirabe bulungi. Kankuweyo ku kifaananyi ekijjembe lino liboogerako lirina akamwa akoogera ebikulu. Tujja kubitegeera ebikulu bino byagamba. Lirina n'amaaso. Kitegeeza ejjembe lino kankusomere wano mu Bayibuli tuddeyo. Genda mu Lunyirwa 24. Bayibuli egamba nti n'amayembe age 10 mu bwakabaka obwo muliva bakabaka 10 abaligolokoka. Kye nagambye nti obwakabaka bwa Ruumi bwatuuka ekiseera ne bunafuwa ne bukutukakutukamu obwakabaka 10. Kati yagala kulaga nti obwakabaka buno amayembe gane 10 g'olabye ku mutwe waggulu gamala ne gabeera bwakabaka. Bwe bwakabaka obwaddirira nga bwe twalaba oba oyinza okujjukira bwe twayiga ku ngo. Infact ensolo evaako olokodde ku nsolo ey'entiisa. Engo twagiraba nga erina emitwe emeka? 4. ng'olese ebyawaatira ebina ebigiyamba just to be swift oba okwanguwa ogenda okuwamba, naye yalina emitwe 4. Neweebuuza nti kati guli ogwali ku controlling. Nakunyonyola ne gamba nti emitwe egy'ena ku gyonna tekwaliko gwali gufuga, wabula ensonga yali nti
yonga ensolo yali yetengeredde okumala ekiseera kyeyamala under the influence obanga omukulembeze waayo yali Alexander the Great. Naye Alexander the Great wamala okufa obwakabaka buno obwa Buyonaani bwanafuwa kati ne bukutukakutukamu obwakabaka obuna, the 4 generals. Bwe kiraba kyetaagisiza tujja kubanga tuddamu kukiraba maaso awo mu ssula ey'omunaana. Naye kaakano ku nsolo eno gy'ayogerako ey'okuna yalina amayembe 10. Amayembe gano 10 Bayibuli egambye nti n'amayembe ago 10 gategeeza bwakabaka 10 obuliva mu bwakabaka buli obwa Ruumi. Naye bw'ogenda maaso agamba nti n'omulala alibaddirira, aligolokoka naye talifaanana ng'ab'olubereberye, naye alijjawo bakabaka 3. Kati njagala okukwata ekkalaamu yo kubanga ngenda mpola mpola ekigambo kino njagala mukiige bulungi. Gye naakiwunzikira obeere nga naye wennyini oyinza okunnyambako okukola conclusion. Tuwamma ddala gwe boogerako y'ono. Nga ne wennaaba simugjeeyo butereevu. Nja kubanga maze okugikusosootolera, si kusootolera, maze okugijjula gijjeeyo mu ffumbiro, ngisembezza, nsosootodde, ngibezeebeze, njikuteredde ku sowaani, njikuteredde ne ku fooko, osigadde kuteeka mu kamwa. Awo bw'onoolemwa nga erina ku fooko n'otalya, nja kumanya nti oli mulwadde wa kamwa. Oli nange? Kaakati wuliriza, nyanjula kyenjogerako ku ssaawa eno mubaka bw'olunaku lwaleero, njogera ku jjembe eryamera. Litegeeza ki? Ejjembe lino eryogerwako litegeeza ki? Teweerabira tuli mu bunnabbi. So nga obubonero obubeera mu bunnabbi bubeerako kye butegeeza. Twalabye eddanga ensolo zitegeeza bwakabaka, awo tokyalinawo kubuusabuusa. Tulabye nga n'amayembe gategeeza era bwakabaka, bukulembeze, bufuzi, buyinza. Kitegeeza nalina ejjembe mu buli ngeri yonna liteekwa okubanga nalyo litegeeza bwakabaka, buyinza, bufuzi, bukulembezi. Naye lwaki twagadde okulyogerako oba okuliigako? Kubanga lirabika nga lirina ate ebyenjawulo ennyo okwawukana ku mayembe gali amalala. Bw'agamba nti lyali likanufu nnyo okugamba it was so attracting one's attention, it protruded, lirabika nga kugamba lyo livuddeyo nnyo. Lwaki? Ebitayogera ku gali amalala. Njagala owulirize, kwata ekkalaamu wandiika oba osobola okuwandika notes. Number 1, agambe nti ejjembe eryo lyamera, n'omulala alibaddirira. Akozesa agamba nti no. Bw'agamba nti n'omulala, awo aba agenze mu person, aba agenze mu muntu. Ayinza agamba mbwa oba ndiga oba nkima nti n'omulala. Awo mutereevu oba otegera butegeezi nti gwayogerako muntu. In capacity of an office. Tayogera ku muntu nga bonoga nti Kasumba, wabula ayogera ku bukulembeze. Naye nga bukulemberwa muntu. This is a system, but of course led by a person. Agambe nti n'omulala alibaddirira. Kitegeeza 1, azze agenda okujjawo mu kifaananyi ky'ejjembe, alabika nga office ya muntu. N'oluvannyuma n'omulala alibaddirira, aligolokoka. Kitegeeza ajja na luvannyuma. Ako nako kanootinze. Naye talifaanana ng'ab'olubereberye. Kiki ekimufuula okubeera atafaana bali ab'olubereberye? Tugenda kukiraba. Alo? Gy'oli? Tugenda kukola ki? Tugenda kukiraba. Naye talifaana ng'ab'olubereberye. Naye alijjawo bakabaka 3. Kati gwasomye ku byafaayo twala omutawaana naawe okunoonyereza. Ani ono eyajja? Omukulembeze ow'obuyinza ajjawo bakabaka bameka? 3, kubanga buli jjembe litegeeza bwakabaka. Kitegeeza asimbulawo obwakabaka bumeka? 3. Ako kanootinze. Alijjawo bakabaka bameka? 3. Kati olw'25 luwulirize nnyo. Era obanga oli mu Bayibuli yo luteekeko ne marking, underlining. You can highlight it with a yellow pen. Era alyogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo. He will speak words of blasphemy. Bayibuli Olungereza bwegamba. He will speak. Tugenda kubiraba ebyo byonna. What does it mean? Okwogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo. Ekyo nakyo kinootinze. Era aliteganya abatukuvu oyo ali waggulu ennyo.
takomye ku kwogera bigambo bibi ku oyo ali waggulu ennyo n'abatukuvu be abayigganyiza. He will persecute the saints of the Almighty. Era alirowooza okuwaanyisa ebiseera. Ako kawulidde? He will think to change times. Era alirowooza okuwaanyisa ebiseera. Si kyokka, alirowooza n'okuwaanyisa amateeka. Tugenda gala amateeka ki galowooza okuwaanyisa. Era yagawaanyisa bukakafu ki? Ebyo byonna tujja kubanga tubiraba mu maaso eyo. Era biriweebwayo mu mukono gwe okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera lwe biriggwawo. Awo nawo waliwo emphasis. Bigenda kuweebwayo mu mukono gwe byagenda okukola. Agenda kukozesa ekiseera kye nga tewali wa mutawaanya, tewali wa mugoba. Akozesa obuyinza bwe. For the time and times and half a time. Awo wonna tugenda kuyigawo. Era mu lesoni eno njagala obeere mukkakkamu nnyo, setolinga bulungi nnyo, kubanga bigenda okuyigiriza bikulu byebuziba naye ate nga bisonze ku muntu. Ate ng'omuntu ono alabika wankizo musukkulumu. Ndowooza ne bwe nkoma awo tutandike kakati okudigestinga. Manyi ensolo ze mmanyiiko y'embuzi n'ente. Wano bwe beevaabiravaabira omuddo egaya bugaya nga bwegaya bwezigenda bwegenda naye bwegumala okutuuka eyo munda emala ate negukomyawo. Zibayita batya ezo? Ndowooza ozimanyi ezo ezimala nezikomyawo. Kubayita okuzza obwenkulumu. Emala nekomyawo nedigestinga bulungi n'ebigaya bulungi. Era olaba ente bwebanga egalamidde awo mu kiseera kyayo eky'eggandaalo ogenda olwanga egayagaya. Kakati kugamba eyagala emmere engululira eddala. Manyi mu biology baali batusomesa ne bagamba digestion okusobola okubeera effective, surface area which must be exposed to eziyambako okudigestinga emmere eteekwa okubanga kugamba ogigaziyiza kugamba nga omere engudde obuntu. Era batuyigiriza ne mu science naye tuba tulya mmere tolyanga opapa ogayagayamu gumu n'omira. Mu mateeka g'ebyobulamu ky'oba okola tekiriiyo. Gaya bulungi. Sibe bagamba kugaya emmere emirundi emeka naye nange kyannema omusajja wa Katonda siba nabudde nnyo obugaya mmere kutuuka kwera eddaala. Kaakati naye kiseera kino we want now to digest this verse. Olunyi lwa 25 ng'olugasseko n'olwa 24 akatundu akasembyeyo. That's where I'm going to end today. Njagala ngayegayeemu. Olabanga olunyiriri olutono naye lugazi kubanga buli akantu akalulimu kazitowa. Naye alijjawo atandisa aga nti naye bw'aba atandika olwa 24 nga lumalako nti n'omulala alibaddirira, kitegeeza nti aligolokoka alijja luvannyuma. Eno system oba obuyinza buno oba obukulembeze buno obukulemberwa omuntu buzze luvannyuma. Bwajja luvannyuma lwa buli bwasookawo. Era amayembe 10 tebwali part of mayembe 10. Bwajja luvannyuma ne busooka busimbula wa 3 bo ne bufuna we butuula. Kati gwasoma ku byafaayo n'anangoberera mu by'okuyiga bino ojja kukizuula ng'obwakabaka buno bwe twogerako bwaliwo na kaakano ate bwamala ne bukomawo weebuli. Alibaddirira naye talifaanana ng'ab'olubereberye. Akagambo ako nako kasseeko point. Naye talifaanana. Era amulaga nga muntu talifaanana. Lwaki tabafaanana? Awo ntandikira. Lwaki tabafaanana? Ono omukulembeze oba obuyinza ono azze is both religio and political. Njogedde Luganda lw'otategedde. Alina obuyinza obw'ebyeddiini ate alina n'obuyinza obw'obufuzi obw'amawanga, political. Ekyo kimufuula okubeera nga wanjawulo ku bali abasoose. Bali abasoose bali only political. Ebyeddiini tebibakwatako, tebali mu ebyo. Bakafiiri bo bakimanyi ebya bya kikafiiri bali ku musingi gwabwe ogwajja guzimbirwako okuviira ddala Babuloni. Ne kaakati ono asituse. Lwaki ngamba nti ali religio? Lwaki ayingizaamu ebyeddiini? Tugenda kukiraba kiikyo kijja kaakati. Naye asoose n'akulaga nti alijjawo bakabaka basatu. Naye olwalino ntalugamba
bw'abanga utandika gamba nti era alyogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo. Mu bakabaka be tuzza tulaba okuva emabega eri, teriyo kabaka yaggula lutalo ku Katonda. Leka Nabukadneeza yalumba yeekaalu n'akubaakuba n'awamba, ng'era nakubikola abikola innocently, tategeera nnyo kyakola. Era ne Mukama teyamutawaanya, n'amugamba nti twala ebikompe onyaze twala. Kugamba talina lulumba ludirect nti alumba Katonda. Ne be yaleeta ba Danyeri baani bonna yabayita ng'abantu n'abayiganya ng'abantu ne babakozesa bye baayagala ng'abantu. Era bw'ogenda okulaba nga bategeera baga nti Katonda wa Danyeri, Katonda wa gundi mumusinze gwe muba muwa ekitiibwa. They had no war with the Almighty God. Naye ono asituka alyogera ebigambo ebibi ennyo kwoyo ali waggulu ennyo. Kitegeeza alimu n'olw'eddiini. Alumba Katonda ateeka okuba nga gw'olumba. Katonda tulowooza nti is just a political figure. He's a religious figure as well. Yesu mukulembeze era ajja kulya obwakabaka naye ate nga wakabaka. Mu bukulembeze ng'akulembera ensi naye ate nga wa bya mwoyo. Kati noono okulumba kitegeeza ateeka okuba nga alimu element eby'omwoyo oba eby'eddiini. Naye bw'agamba nti alyogera ebigambo ebibi era eyo ali waggulu ennyo, kiba kitegeeza alwanagana, his anti. Njakozesa gamba eyo maaso jakasanga antichrist. Alwanagana ne Kristo kubanga byonna ebiteesibwa mu ggulu ebikolebwa eggulu omutuukiriza waabyo era abikola Yesu Kristo. Kitegeeza ono bw'agamba nti alyogera ebigambo ebibi tugenda kukiraba ate kuba nga akontana n'ani ne Kristo Yesu. His antichrist. Wadde oyinza obutamutegeera mangu nnyo oba obutakitegera mangu nnyo. Era ensonga lwaki ne Bayibuli egambe nti aliteganya n'okuteganya abatukuvu b'oyo. Lwaki alumba abatukuvu? Kubanga bw'ali nti ali antichrist, alwanyisa Katonda, kiba kitegeeza n'abatukuvu abasayidinga ne Katonda alwanagana nabo. I'm trying to digest the food for you. Era bwe kiba nga tekikomyawo kyokka, era alirowooza okuwanyisa ebiseera n'amateeka. Byani olowooza byawanyisa? Biseera byani? Bya Katonda. Mateeka gaani gazanyiramu? Ga Katonda. Era biriweebwayo mu mukono gwe okumala ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera. Omwagala gwampuliriza, nkwebaza okuba nga okyangoberera. Era njagala osseeyo nnyo omulaka kubanga bino ebigambo byendiko bigambo bikulu nnyo ekyenkanidde byotagwanidde kusaagisa. Ono ayogerwako kubanga otuta omutawaana okumunoonyerezaako. Kati naawe njagala offeeyo nnyo. Bwakabaka ki obwaliwo ne bumala ne buvaawo? Alijjawo bakabaka basatu. Ebyafaayo bigamba nti obukulembeze bw'ekkanisa bwagenda nga busituka, ate mu kusituka bwamala ne bunafuwa mu by'omwoyo. Sigambe nti bwanafuwa mu maanyi, wabula bwanafuwa mu by'omwoyo. Naye ate ne bweyongera okubeera obw'amaanyi mu by'obufuzi n'okulwanyisa Katonda. Gamba nti kitalo. Obukulembeze buno tujja kulaba gye tuluwunzikira oba oliawo ne mu kyokuyiga kino nga bwatandika ng'obulabika buli nga buli tusaidirya Katonda, naye bunzika Sitaani amaze okubuwangula ng'abuzza ku luyi lwe nga bufuuse agency oba agents aba Sataani. Gamba nti kitalo nnyo. Tujja kukitalemu ku bikulirwa eyo. Obukulembeze buno obwogerwako bwatandikira mu Ruumi kubanga twalabye nti ensolo eri kwali amayembe 10 bwali bwakabaka wa Ruumi, n'ejjembe bwe lyajja lyamera ku nsolo y'emu. Kitegeeza, you know, like the father, like the son. Kizibu omwana okuzaalibwa nga nze muzaala kasumba n'abulako kyanfaanana. Kizibu omwana okumuzaala nga yakazaalibwa bw'ati ate n'akulira awala okuggyako mmange nnyina yamusuula ne bamukuliza Musanyu Babies Home era akulira mu maka gange. Lino ejjembe lirina kusimba ku nsolo eno bwe libanga lyasimba ku nsolo eno kiba kitegeeza lirina influence, lirina okusikibwa okw'amaanyi okuva ku nsolo eri. Naye tewerabira ensolo gye twayogeddeko ye Ruumi. Ruumi ki?
nkafiiri emikisa miyitirivu nnyo egy'ejjembe lino erisituse okubanga nalo lirisimbye ku musingi gwa bukafiiri wadde litandisenga erirabika nga lisomi litandisenga obukulembeze obulabika nga bwagala Katonda naye consequently ku nkomerero ya byonna busikirizibwa buwangulibwa ne bwesanga nga busimbye ku musingi ogw'obukafiiri. Abafaayo okunoonyereza n'abasomyi ebyafaayo bakakasa bulungi nti obukulembeze bw'ekkanisa y'e Ruumi bw'oyinza okugiyita Ekereziya ekibondo kyabwo kyasimba Ruumi wennyini, Rome, awaali ekitebe ky'obwakabaka. Mu mulembe gwa kabaka amanyiddwa nga Constantine yasiima yakkiriza nga kabaka eyaliwo mu biseera ebyo ng'obwakabaka buli bwamala dda okweyuzaayiza bugenze bunafuwa. That was around 321. Kabaka ono n'asikiriza n'agamba nti kandekoona entebe ngimulekere. N'ajjulula ekitebe kye n'akijja mu Rome n'akitwala gye bayita Constantinople. Bw'asoma ebyafaayo try to verify what I'm saying. Bw'akiza Constantinople kino ekitebe wabadde e Rome n'akirekera omukulembeze ono ow'ebyomwoyo ow'ebyeddiini. Naye nga tewerabira ebyo byonna bijja lwaki? Bijja olw'enkolagana eyali yamaze okuzimbibwawo wakati w'obukulembeze bw'obwakabaka bwa Ruumi n'omukulembeze ono ow'ebyeddiini. Naye nga bw'okitegeera obulungi, Abaganda tulina enjogera egamba nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Bayibuli yo neegamba nti temwegattanga na batakkiriza kubanga temwenkanankana. Omusana guyinza kutabanagana okutya n'ekizikiza. Buli weegatta n'atali mukkiriza. Sulemaani awandiisa eri mu Ngero Essula 13:2 totambulanga n'abamagezi naawe oliba n'amagezi naye munaawe wasirusiru alibalagalwa. Paulo n'awandiika mu Bakolinso ekisooka Essula 15:3 n'agamba atya? N'agamba nti temwerimbalimba. Toyinza kutambula na wampisa mbi n'osuubira gwe okubeera n'empisa ennungi. Obulamu bwo bw'oyisa ebikolwa byo ne byonna by'oyogera bisobola okureflectinga kiki? Nze mugamba bugambi nti atambula ne gundi k'obeera ng'okolagana n'omuntu nga mukafiiri emikisa mingi egy'okukafuwaza naawe n'okafuwala n'otuka okwekkiriranya ne mu bigambo kye wandibadde olaba nga ky'amazima n'osalawo n'okigamba nti you abandon the truth and you adopt the paganism of your neighbor, of your friend. Abaganda kwe kugamba nti mbuulira gw'oyita naye, just tell me your companion. Kijja kummala nze nja kutegeera. Olaba ne Eva yasuula Adamu kubanga these were companions. Basuula wamu bali bumu. Yamusuula. Kati n'obwakabaka bwa Ruumi bwamala ne busuula obukulembeze buno bwameruka. Era gwafaayo okusoma ebyafaayo obwakabaka buno oba obukulembeze buno obugasse ebyeddiini n'ebyobufuzi nga buyambibwako obwakabaka buli obulala 7. Jjukira nti Ruumi yamala n'ekutukakutukamu. Bwe kutukakutukamu obwakabaka 10 naye 3 obumanyiddwa nga Ostrogoth, Heluli ne Vandos nabukumenyeddeko waggulu awo. Bwali bwo bunyweredde ku musingi gw'ekigambo kya Katonda nga bugezaako kulanga butambulira ku kigambo kya Katonda. Naye buli 7 olw'okuba nti bwonna bwava mu bukafiiri bwasimba ekkuuli. Kati ebyembi nabuno obukulembeze obuli both political and religious bwe busituka nabo busimbukidde ku musingi gwa bukafiiri kubanga olw'obwe gwaffe obwo. Era okuwunzika nga buli 7 buwagidde ejjembe lino. Kati mwenjogera ejjembe olitegeera linjogerako. Eryali erikanufu, eryayogera ebigambo ebibiiko yali waggulu ennyo, eryayigganya abatukuvu, eryakutulawo amayembe 3 nga bafutizza obwakabaka buno 3. Ostrogoth, Heluli ne Vandos babukubye ettale. Gyoli? Kakati awo ejjembe ne lyegazaanya. Nagali 7 weegali ne likola emirimu gyalyo. Era oluvannyuma lwa byonna ejjembe lino lyatuuka ne limaamira ne libeera nga erifuga.
nga erina obuyinza obw'enkomerero kasita balimala n'okuliwa ekitebe kyabwo. Setaani bw'ajjulula ekitebe kye n'akikusimba. Bw'osikira kitaawo ng'abadde n'ekiggwa n'akikukwasa n'obeera nga gwe kamanda mu kiggwa, kati mu kiggwa ogenda kubuliramu Bayibuli. Era mu kiggwa olina kusamiriramu kubanga ne kitaawo badde asamiriramu. Jjajjaawo yasamiriramu, kitaawo badde asamiriramu, naawe olina kusamiriramu. Kati n'ejjembe bassebo teweewuunya bw'agamba nti alyogera ebigambo ebibi ennyo ku oyo ali waggulu ennyo. He will speak words of blasphemy. Okwegatta kuno kankutegeeza ebyakuvaamu tekwali kulungi. Ebyava mu kwegatta kw'omukulembeze w'Obukristaayo ne kabaka kwali kwekkiriranya, ekizikiza ne kisaanikira omusana, obusamize bw'Eruumi ne busaanikira okusinza amazima. Kino kyaviirako Abakristaayo abaali banyweredde ku mazima okuyigganyizibwa. Ekiseera kyatuuka Ruumi n'enafuira ddala ne kutuka mu bwakabaka 10 bwe bunayigirizaako bwe nakulaze. Obwakabaka bwonna 10 bwali bwasimba ku musingi gwa Ruumi ogw'obukafiiri. Okujjako buno obwakabaka obusatu, Ostrogoth, Heruli ne Vandos. Obwongo beera bulungi nnyo. Kaakati bw'agamba nti alyogera ebigambo ebibi ku oyo ali waggulu ennyo, awaliwo kye twagala tuyige. Ali waggulu ennyo tumutegeera bulungi nga ye Mukama Katonda, ng'olese okuba mu ggulu yasukkulumya ku bitonde ebirala byonna era ye mutonzi wa byonna. Bayibuli bwe egamba nti alyogera ebigambo ebibi ku oyo ali waggulu ennyo, ekakasa nti aliba akontana ne Katonda. Bayibuli endala ziraga nti alyogera ebigambo eby'obuvvoozi, egy'ekigambo blasphemy. Okuvvoola kwe kwegulumiza, okwenkana oba okusinga Katonda. Setaani ye mutandisi wa missioni eno ey'okwegulumiza. Bw'obanga wali omusomyeko mu kitabo kye bayita Isaaya, njagala kulekera homework, genda osome mu Isaaya essula 14 va ku lw'12 okkirire paka ku lw'14. Omale ogendeko ne mu Ezeekeeri essula ya 28 era ojja kuva ku lunyiriri lwa 12 era ogende ng'osoma ng'okkirira paka ku lw'17 ojja kulaba nga Setaani yeegulumiza ekyenkanidde awo nayagala asinga ne munyenyezi za Katonda. So bamalayika abo n'atayagala akomaawo nayagala asinge nti era alitwala n'entebe y'oyo ali waggulu ennyo. Ebigambo by'okusangayo in the same manner, mu ngeri y'emu noono olw'okuba nti asinze ku musingi gwa bukafiiri. Obukafiiri bw'Eruumi, who is behind this paganism? Ani ali emabega w'obukafiiri? Gamba nti Setaani. Ensi eno bassebo Setaani agyefunza ekyenkanidde awo nti missioni ye ey'okulyawo entebe ya Katonda azze ng'aginyweza era akola kyonna ekisoboka, ayise mu ba agents be. Wonna atukira mu kitabo kyakubikkulirwa nja kulaga agents ze mwayitidde. Yatandikanga ye kennyini Setaani aggyeyo obwanga. Nayagala akozesa ebitonde bya Katonda ye Adamu ne Eva. Teyakomawo kyokka kaakati ayise mu jjembe liirino tugenda kuliraba mwanjulukufu waalyo. Tekijja kukomaawo, ajja kuyita munnabbi w'obulimba, tujja kumulaba bwe tunaba tugenze mu kitabo kyakubikkulirwa. Tajja kukomaawo kyokka, ajja kuyita ate mu bibiina by'obwegaffe ebirala bingi nnyo bye tujja okulaba mu maaso awo nga byonna biri okutuukiriza missioni yaani? Gamba nti ya Setaani. N'ekyo Bayibuli bassebo egamba okuvvoola eba etegeeza ati kwegulumiza, okwenkana oba okusinga Katonda oba okweddiza obuyinza bwa Katonda. Kitegeeza nti omuntu ono yeddiza obuyinza bwa Katonda n'okwagala okusukkuluma ku ye. Weetegereza, Bayibuli ennyonnyola okuvvoola nga ye muntu kugamba nti alina obuyinza okusonyiwa ebibi. Oba osomyeyo mu Lukka lumu baataaja Yesu Kristo bwe yali ng'asonyiwa omukazi ono era alina ebintu byakoze. Lukka essula 5, njagedde nkutwalayo mangu nnyo. Lukka essula 5:21 Bayibuli yange egamba etya? Neeyo bikulayo osome. Ti abawandiisi n'Abafalisaayo ne batanula okuwakana nga bagamba nti ani ono ayogera eby'okuvvoola? Ani ayinza okuggyawo oba okuggyako ebibi wabula Katonda yekka? Naye Yesu bwe yategeera okuwakana kwabwe n'addamu n'abagamba nti muwakana ki mu mitima gyammwe? Ekyangu kiruwa okugamba nti ebibi bimuggiddwako oba okugamba nti golokoka otambule? Yesu Kristo bwe yasinkana omukazi ono eyali awambiddwa amaanyi g'omubi ng'afuuse malaaya, afuuse ekyeneena, yamugamba nti osonyiddwa.
ebibi ebyo. Ekyo Abafalisaayo ne bawulira nga avudde ne bagamba nti atandika atya okwogera ebigambo ebifaananga bino. So blasphemy oba obuvuuzi kitegeeza wano kugamba nti osobola okusonyiwa ebibi. Tulina wano obukulembeze bw'ekkanisa from top to the bottom nga bo buligamba nti bulina obuyinza okusonyiwa ebibi. Kati gwe bwenoonyeza nagambye nti nze nja kuteera emmere paka ku fooko bwenoonyereze bukulembeze eki obugamba nti busobola okusonyiwa ebibi ng'osobola abantu bagenda nayo ne beenenya basobole okubasonyiwa ebibi. Ndowooza otandise okutegeera kye ŋŋamba. Mu Yokaana essula 10:33 Yokaana enjiri essula 10:33 olwo ebigambo by'ojja okusangayo bigamba bitya? Abayudaaya ne bamuddamu nti olw'omulimu omulungi titukukuba mayinja naye olw'okuvvoola era kubanga ggwe oli muntu ne weefuula Katonda. Yesu yajja n'agamba nti nze ne Kitange tuli omu era n'abaako bye yakola awo n'obuyinza bwe n'abulaga. Kati ekyo kyamukubya n'amayinja atandika atya okuvvoola n'agamba nti nze ne Kitange tuli omu. Obukulembeze bwogera lwatu buno bwenjogerako kaakano tebukomye mu kusonyiwa bibi naye bwogera lwatu nti bulina obuyinza okusonyiwa bibi. Njagala wekkaanye akatundu akamu nakasanga mu katikisimu emu ey'enzikiriza eno etandikira Eruumi nga bugamba nti omusosodooti asonyiira ddala ebibi olw'obuyinza obwamuweebwa Kristo. It's a quotation mu Catholic Complete Catechism of the Catholic Religion. Kitabo kino kyafulumya mu New York mu mwaka wa 1924 ku lupapula 279. Obukulembeze buno bugamba nti Paapa yenkanankana ne Katonda. Bino ebigambo byayogerwa Paapa amanyiddwa nga Leo owe-13 agamba nti ffe bapaapa tuli mu kifo kya Katonda nannyini buyinza ku nsi kuno. Bw'atyo bw'agamba. Ebyo mbisoma mu kitabo ekimanyiddwa nga eno yali manuscript volume ya 23 yafuluma mu 512 ng'ayogera ebigambo ebyo. Ate wulira bino ebyowaza n'amatu, gwe oli Katonda omulala ku nsi. Bino babiwandiika nga boogera ku Papa Leo ono, yabiwandiika mu bbaluwa ye gye yawandiika emanyirwa nga The Reunion of Christendom, yafuluma nga June 20 mu 1894. Kino kitegeeza nti ensonga eno etuukirira bulungi ku bukulembeze buno nga bo bennyini ebeeyogerako nga balaga nti balina obuyinza obusobola okukola ki? Okusonyiwa ebibi, era baliwo ku nsi kuno nga bakatonda. Era ojja kwesanga mu buyinza bwabwe balaga nti omukulembeze ow'oku ntikko mu kanisa eno siriwo kulumba, siriwo kuvumirira, siriwo kutaaja, naye njagala kujjayo bwino. Bw'oba nga oli wakuyiga na kutegeera, otegeere ekyama ekiri mabega w'ensonga eno. Mukama alina ensonga basibo lwaki yaleeta ekirooto kino eri Danyeri. Ng'alina amaziba ag'ebuziba gayagala atajjeyo agooleke, ensi erabuke, ensi ezuukuke, etegeere nti waliwo oyinza okussa obwesige bwo bwonna naye ng'ate obutadde wakyamu. Omukulembeze ono mu kkanisa eno etandikira Eruumi alaga bulungi nti alina obuyinza obusonyiwa ebibi, so nga obuyinza obwo bwa Katonda yekka. Omukulembeze ono alaga nti alina obuyinza obukyusa mu bigambo bya Katonda, so nga Katonda yekka yalina obuyinza era ekigambo kikye tekijjulenga. Era bw'osoma mu Zabbuli 89:3 agamba tisijjulenga kigambo kyange ekyava mu kamwa kange. Omukulembeze ono atwalibwa okuba nga yeetasobya, infallible, ali perfect. Era Danyeri bw'abanga awandiika mu ssula 10:36 agamba nti ne kabaka alikola nga bw'alyagala era alyegulumiza, alyekuza okusinga Katonda yenna, era alyogera eby'ekitalo ku Katonda w'abakatonda. Ndowooza okuva mu bye tulabye soffa bye twakalaba olina ky'otegedde waawo era olina ky'oyize. Tiwaliwo amaanyi, waliwo obukulembeze. Katonda bwe yayagala tumanye, bwe yalagula okuyita mu Danyeri nga bwali wakusituka mu biseera ebyo, era bwasituka era gwajja atambuliramu nange bujja luvannyuma lwa Luumi, naye nga busimbye ku Luumi ku musingi gwa bukaafiiri.
nga bamaze nakulwanagana obwakabaka busatu bulamba ne babukuulawo gwe genda onye byafaayo bwakabaka ki obwakwakulibwawo busatu era bwakabaka ki obwaddawo bwakabaka ki bwebaawo ekitebe ekyeruumi kabaka ye nawo bwakabaka bwe n'abuzza oba besiye oba ekifo kye office ze nazze Constantinople mukulembeze ekyono agambye nti era ayigganya abatukuvu oyo ali luddawa ali waggulu ennyo bw'obanga tutamutawaana okufaayo obukulembeze buno buyita obwakabaka obwagatta ebyeddiini n'obuyinza obwavvoola Katonda bwe tumaze okukakasanga bwebo bwennyini kaakati ate bumala ne buyigganya abatukuvu oyo ali waggulu ennyo be baluwa bebo abasinza Katonda omutukuvu ne bakkiriza Yesu Kristo okubanga mulokozi waabwe era mukama waabwe era abakulembera omwoyo omutukuvu batambulira mu kigambo kya Katonda ekitukuvu nga muli n'amateeka ge amatukuvu buli obukulembeze okubanga bulwanagana n'abatukuvu bulwanagana nabo kwagala kulaga nti bulwanyisa Katonda naye nga abatukuvu aboogerwako be babasinza Katonda omutukuvu w'omu ggulu so si okusinza bwo obukulembeze abakkiriza nti Yesu Kristo mutukuvu era nga ye mukulembeze w'ekkanisa era nga ekkanisa eno ekulembera omwoyo omutukuvu nga batambulira mu kigambo kyani kya Katonda kubanga ekigambo kitukuvu eno Bayibuli ntukuvu. This is the word of God. Yoli era bono oyagala okumanya ebisinga ogenda ku YouTube yange otekemu Richard Kasumba topic egamba nti Katonda akyayogera n'abantu. This is the word of God. Kigambo kya Katonda. Oyo tumaze okumulaba nti obukulembeze buno bwakolaganira wamu n'obwakabaka obwaliwo omusanvu ne buyigganya obwakabaka busatu obwo ne bukuba ettale. Ni alijjawo bakabaka basatu awayigganya. Daniel Sula 7:20 agambye nti n'amayembe age 10 agaali ku mutwe gwayo Lumi nedda alyamera bwe bukulembeze buno bwe twogerako akano asatu ne gagwa mu maaso gaalyo. Amakulu nti obukulembeze buno bwatirimbula obwakabaka buno obusatu ne busambirira ne bugirawo ddala. Ejjembe lino oba obukulembeze buno lyogerako nti lyalina n'amaaso n'akamwa akogera ebikulu si bye by'obuvoozi. Obukanu bwalyo bwasinga gali amalala agasooka. Okuva mu mwaka 538 okuyigganya abatukuvu kweyongerera ddala 538 obwakabaka buno obusatu ng'Ostrogothi yesembeddeyo ddala bwasaanyizibwawo chapter ne closing. Kaakati ne waleka wasituka obwakabaka obulala buno. Obwakabaka buno bwakola kyonna kye bwasobola okukola ne buyigganya ne butirimbula ne butulugunya ne bukola kye bwayagala. Era kigambibwa nti abantu abasoba mu bukadde 50 battibwa wakati w'omwaka 538 paka 1798 y'emyaka 1206. Kino kyayisa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera kitegeeza myaka egiwererako ddala. Ekiseera kibeeramu emyaka ekyayita ekiseera gwe mwaka. Ebiseera gy'emyaka 2 n'ekitundu ky'ekiseera ky'ekitundu ky'omwaka. Mu bufunze bw'ayogera ku kiseera kino abayogera ku myaka 3 n'ekitundu. Naye mu mbala ya Bayibuli buli mwaka gulimu emyaka ennaku 360. Tuli fenna buli mwaka gulimu ennaku mmeka 360 y'embala ya Katonda. Leka bino ebya kalenda za Galileo simanyi Gregorian calendar. Kati kitegeeza nti ebbanga eryo eryogeddwako ery'omwaka ogumu n'emyaka 2 n'ekitundu ky'omwaka gy'emyaka 3 n'ekitundu girimu ennaku 1206. Naye Bayibuli egamba nti buli lunaku mu Bayibuli lutegeeza mwaka. Nja kubanga nyongera okulambula ekyokuyiga kino naddala calculation ezikirimu osobola okutegeera obulungi. Topiki eno ekyali mpanvu tujja kubanga tugirambula. Naye njagala olunaku lwaleero ngikomye wano. We tukomye okutegeera tukomye okulaba mukulembeze ono agassa obuyinza obw'obukulembeze mu gavumenti aye n'obukulembeze mu byeddiini. Ayigganyiza abatukuvu awo tukomye tujja kutandikira awo. Akoze nga bw'ayagala. Ayogedde eby'okuvvoola ng'ayogera Katonda. Nsaba Mukama atubeere. Tweyongere okuba nga tutaganjula. Nkulekedde homework ng'eyongere gaziyo okumanyako. Noonyereze ku muntu ono ayogerwako. Saagala kulowooza nti nkonjera, saagala kulowooza nti nnumba, saagala kulowooza nti nvumirira, naye njagala kuzuukusa nti waliwo olutalo ssematalo nga lulina mu kkanisa. Setaani bwe yatandikira mu ggulu. Ky'osuubira okubeera nga it's a holy place. Kitegeeza na wano waze ayitira mu bya mwoyo ne mu by'obufuzi. Mukama atubeere tweyongere okutegeera amazima gano. Naffe tukwebaziza olw'ekyokuyiga kino yongere okukigaziya mu magezi gaffe ne mu kumanya ne mu kutegeera.
tusobole mukama okutebuka enkozi omubi sitaani, tusobole okuzuukuka, tusobole okutambula, tukole nga bw'oyagala era otuwanguze mu linnya la Yesu Kristo mukama waffe, amiina. Mukama nsaba akunkumire. Sigadde Richard Kasumba kuva mu Restack Foundation Ministries. Simu yange 0774 443 135. Oyinza okukozesa eri ku WhatsApp 0759 527 177. Ojja kubanga oyogera nange. Mukama akunkumire. Beera bulungi. Bye bye.